Ekifaananyi ekirala kyenyinza okusiigira omulungi awuliza CBS ey'obujjajja nti ku mulundi guli oba mu kalulu akaayita balina okutuuka obudde buno nga abamu ku babadde beesimbyewo batandise okujaganya era ng'ekifo ewabalirwa obululu kyo kisaanikiddwa enduulu n'okuba embeekuulo. Ne ku budde buno ekibuga ky'e Bukomansimbi kikalu, toyinza kulabamu muntu n'omu ayitamu okuggyako abasirikale ab'amagye n'abasirikale ba poliisi abatonotono be balawuna ekibuga ky'e Bukomansimbi kyokka, mpozi n'emmotoka eziyingira okuleeta obululu era zo ziyinza okulaba nga ziri mu kifo kino. Olunjawuliza ekirala kyenyinza okugamba nti ababaka oba abeesimbyewo abasatu bo mu kifo kino kati weebali okuli abadde avuganya kifo ky'omubaka wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo ye ku budde buno waali ewabalirwa obululu. Omubaka omukyala ewa Bukomansimbi Veronica Nannyondo mu kifo kino ewabalirwa obululu waali kosa n'akwatidde NUP Bendera kifo ky'omubaka wa Bukomansimbi North naye mu kifo kino mwali pozi ne Adidi Lubyakisiki waali okuggyako waliwo ne wa FDC Sebukomo Julius akwatidde FDC Bendera ku kifo ky'omubaka wa Bukomansimbi South naye waali, naye abalala baalabiddwako nga bajja mu kifo kino ne batuulawo akaseera ate ne bamala ne baddayo nga ku budde buno tebaliiwo. Byebyo bitonotono ebyakabalibwako ebitali byankomeredde okuva ewakulira ebyokulonda e Bukomansimbi Asimwe Esther naye ng'akyagenda mu maaso nga alangirira ebitonotono ebyakatuuka nga bw'oyinza okumuwulira. Omuwulizo omulungi, bino si bye byenkomeredde. Akakiiko k'ebyokulonda kajja kulangirira ebyenkomeredde. Tekiniki gyekosoogino ebiva mu bitundu ebyenjawulo bikyatuuka butuusi ng'era okusiigira ekifaananyi ebintu ebyakatuuka oba obululu obwakatuuka biringa ebitundu 6 ku buli 100 okwetooloola disitulikiti yonna. Naye nga wadde bikyatuuka ye akuliramu ebyokulonda mu disitulikiti y'Obukomansimbi Asiimwe Esther akyagenda mu maaso n'okulangirira obululu bwabo mu bitundu ebyenjawulo. Nga ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'Obukomansimbi omunnakibiina kya NUP Veronica Nannyondo yakyala ebya banne abalala basatu bwe bali mu lwokaano ng'ono ku budde buno ebyakalangirirwa alina obululu 1,396 nga addirirwa munnakibiina kya NRM Florence Nakiwala Kiyingi nga ku budde buno alina obululu 599 olwo munna-DP Namuyanja Pamela naddako nga ku budde buno ye akyalina obululu 71 bokka ate olwo atalina kibiina kwajjidde nga naye nga yavuganyako mu kasunsula ka NRM Nakawungu Halima ye akyalina obululu bukyali 9 bokka. Ku kifo ky'omubaka owa Bukomansimbi North Constituency abavuganya bali 7 naye nga akyala ebya banne ye munnakibiina kya NUP nga ye Dr. Ndiwalana Christine Nandagire nga ku budde buno ebyakava mu bifo ebyenjawulo ebyakalangirirwako ebitali byankomeredde nga birangiridde yakuliramu okulonda e Bukomansimbi Asiimwe Esther biraga nti Christine Nandagire Dr. ono akyalina obululu 825 byakagattagatta ebitali byankomeredde ng'ono addirirwa munnakibiina kya NRM Lucy Katushabe era nga ye mubaka aliyo ng'ono akyalina obululu 192 olwo Ajiru Byayidi Kisiki naddakaawo ng'ate abadde ssentebe wa disitulikiti y'Obukomansimbi Alhaji Kateregga Muhammad yaddakaawo n'abalala ne bagoberera. Ekifo ky'omubaka owa Bukomansimbi South Constituency kibadde kivuganyizibwako abantu 10 naye nga ku budde buno okusinziira ku biva ewakulira ebyokulonda ebitali byankomeredde e Bukomansimbi nga Asiimwe Esther biraga nti munnakibiina kya NUP Geoffrey Kayemba Solo yakyala ebya banne bonna 9 nga ku budde buno Kayemba akyalina obululu 2,810 okusinziira ku ebyo ebyakava mu miruka egy'enjawulo naye nga Kayemba ono addirirwa eyaliko omubaka wa Bukomansimbi Ambassador Morris Peter Kajimu era oyo naddirirwa akwatidde NRM Bendera Semakula Bashir olwo munna-DP Douglas Kiyingi Kayembaka wa Bukomansimbi South aliko
ng'akyali mu kyakuna okusinziira ku ebyo ebitonotono ebyakakuŋŋaanyizibwawo ebirangiriddwa.